kali eno. Ngo uli mukanzu. Ngacho mugo kujja. Chawo mulira. Anenda. Mugo bwa kumera kumbe. Ana senzo ku. Omubadde. Onofuna wenjawo. Nadamu okulaba awo positive. Ngenda okuba esimu eti hali awo yindi. Neka tusabe mukama tuyamba mukuulira oti. Ante nze Munyarwanda wa Bobby kakati. Munyarwanda bwembeera Mengo. Beera Munyarwanda wa Kabaka. Kati ate ndi Munyarwanda wa Bobby omuganda wa Kabaka. Kakati sajja bantuusiza okuba nga ntambulira mu kkanzu. Kiyinza okuba nno munaye nga tekirabika. Era nange neewumbiza nalabye nga maama w'abaana alina tuusa okusinambiramu ne badde mu ddwaliro yandetedde ekkanzu. Kubanga abasawo balina obwenjula abeeko ebitundu eby'omubiri babulaki bibajjanjaba. Kati nga singa tisobola kwambala mpale kyenyina kuba mu kkanzu. So ensonga lwaki ondaba nga ndi mu kkanzu. Oluvannyuma munaye abasajja otulumba mwannyinazi olaba abanaliwo tebamukola. Enaali mu mbeera gonna yoddaliko oxygen. Yatuusiwo wano ng'ali mu mbeera mbi nga n'okussa bulungi tasobola. Muteekako oxygen. Naye twebaza Katonda at least embeera egenda improvement w'eri. N'emirimu twebaza batusabidde essaala batulambuddeko. Naye Katonda omukisa guno okwebaza nti akoze omulimu gw'amaanyi era tusiima tutambudde naffe yeebale kuba omusajja owa ddala. Naye nammwe twebaza nga ab'emikwano. Abalonzi tubafunye nti ogenda kuba bulungi. Manye engeri gye mbayitamu emitiyane eyo bambuuzizza omuntu waffe. Naye akaŋŋendeyo mayinza sikola njwanjwa bagenda tesiriyo. Omanyi mbaddeyo mbalonzi baffe ne baŋŋamba omuntu waffe gw'otembeeta ayimiridde atya ali mu mbeera ki. Kuba nze sijja kwogera byanjwanjwa ate mukonna kugezaako kunoonya ku ssimu n'okola ki n'ombula paka bwe nkubidde mukululake naŋŋamba nkojja tuli ku ddwaliro bweriti okubanga mpiriddewo. Naye neebaza Katonda. Omanyi obulamu Katonda yakugaba. Teri muntu agamba nti nze nawonye abasajja nedda. Katonda aba akugamba nti olugendo lukyatambula. So kati okusinziira omuntu nga bw'ayisiddwa mu mbeera efaanana bweti nagwe oluusi tegaba mawulire malungi ate no tebanneeyisa nnungi. Tetuvumirira ebikolwa bino ebyokuba nti tetulumirwa bannayuganda nga ffena tuli mu nsi yaffe. Naye ekiseeyulu kya byonna abantu baffe abatuyiiriddewo omubiri. Nze nina ekintu kye nzizera bwe ntuuse wali mbuuzizza ku lake nze ne ku bantu abali ku bulwadde ono nti banne bantu banjawulo ki abazze okutulambulawo. Olaba nti kiringa ekikwata ku famire. Bwe tuba nga tufunye abantu nga bano kubanga Nabbosa tubamu akyayagala kukiikirira Mityana naye ate ayina gy'ava okujja okukiikirira kubanga mu Nabitone abantu mu ati eno simanyi lwaki beesuuliddeyo ogwa Naggamba naddala aba firimu. Nabbosa muzannyi wa firimu ate n'ebiri mu nsi nammwe ali abalala bazannya firimu mubiraba. Naye bwe kiba nti okuva bangambye ennaku si bbiri leero lwakusatu ng'omuntu ali wano abalinaku oxygen nga tetunnalaba abazannyi ba firimu tetunnalaba waliwo omukwano gwe gubadde nsubira nnyo nti yali yatuusewo dda Mwami Bbosa mulimu abantu ab'enjawulo kuko abazannya firimu wali wano aba romantic kozi yani ono omwami wa romantic yani Ahmed Lubowa. Bino ebintu kikwata ku mmwe nti bwe mubanga abaana bano mwe mubakutteko ne mubatandika ate banga balina bye balengedde mu maaso amangu. Nze ndowooza nti mwandibadde musooka obbasapootinga mmwe abawangadde nabo okubalaga nti ekyo kye baliko kisoboka. Kubanga omuntu oba omulaye nti asobola ozannya sikiiti efaanana nti nava naga nti kati ate nsobola n'okubeera omukulembeze. Kitegeeza mwe recommendation ezisookerwako temugerwa nti amutuufu n'okusinziira omuntu ono entambula gy'azza atambula ekyamazima asobola ekyo ekintu kyalimu. Naye bwe kiba nti abayimbi bafuna obuzibu beebeereramu. Nze nali manyi ebintu bino ebyokuba nti tebyagaliza birimu ffe no bizinesi ez'abasawo biki kuba ffe n'abasawo tukimanyi tetweyagaliza.
abasabatabuzi b'eddagala tituyagaliza leero bwe nkola product neekwata munnange kimuyisa bubi naye eno ati kitone bannabitone mwenna ddala abazannyi ba firimu alibadde mwatuuse ddala kuba bino birimu okutwala obulamu kubanga ffenna tuli mu ggwanga oero nabbosi abanga ali mu kulwana alwanirira nkyukakyuka nammwe ekimanyi mukiraba nti enkyukakyuka yeetaagisa so tukwatire wamu mu bintu ebisinga obuntu oli waba avuddeyo nga tunesobola tumusupporting ate nensaba ne bakama baffe abatutwala essaawa eno nti obusungu tubukendeeze kubanga ffenna tuli bazadde mwe ababikola muli bazadde ate ne bemuzadde nebagenda kuzaala nabo balina emisayi gye gimu ng'egyaffe tenno nvumirira ebikolwa bino ebitali birungi ebyokuba nti abaana baffe abaana bannambi batulugunyizibwa ate ne mulaba nti naye batulugunyiziddwa nammwe abalwanyizi b'eddembe ne mutavaayo ebitongole ebirwanyizi by'eddembe ne mutavaayo kuteekawo maanyi ga muggundu tukakase nti nammwe ebitongole byammwe bikola naye ng'ebyo tebinnaba kujja waliwo abantu abasookerwako nzero nenfuna obuzibu maama wange n'atajja mukyawa nnyo kuba mulinamu essobo bw'atajja kundaba kati bwe ntunuulira bannabitone abafirimu musonyiemu katono nga tebazze nina ekintu kye ndowooza nti oba ate bo bali ku buyi bulala ebigenda mu maaso tebabiraba so nga ffenna twandibe tukwatira wamu munnaffe n'awona ne tumuzzaamu amaanyi ono nabbosa teyeetaaga ssente yeetaaga maanyi g'abantu kubaga nti bannange oli kyokozeeko tukiraba naye yongera tukakasa obuwanguzi obulina kati we musigala eyo ne mwekweka ne mwekukuma mubanga abagamba nti kyalwanirira mwe temukikkiririzaamu so bannabitone mujje nga sinaba ku muyimbi yenna njagala abazannyi ba firimu abayimbi abamu bazze nzaabo tebankwatako nabbosa takwatanga ku muzindaalo n'ayimba bwe baba bazze kitegeeza bba enkyukakyuka bagiraba bajjagala mwe abafirimu ekigenda maaso mu ggwanga temukiraba ekyo kyemwetaaga mwe mulaba bwe muli bwe wamala temwera birungi birala byemwetaaga kutuukako so omanyi bagamba bwe baba babuulirira owaabwobo naawe okutuokola ki biba bino ebintu nga birimu ensa bannabitone naddala abazannyi ba firimu sooke mubigule ekitabo kyammwe mukitunulemu mulanga ebigenda mu maaso byetaagisa tebibakwatako nga ni nabbosa ba ku kitanda wano temulina bulumi bwonna bwe mufuna muli baddembe osigale wammwe nga mwebase nebaga nti olutta mulirwana lwegaliza mukakitaawo ate luyinza okuttamu nnyoko so kati tewegenga nga nabbosa wano Katonda ali mu kumuwandiikirayo kitabo kirala kya bulamu ng'alaba alina obununuzi bwagenda okununula nga gwagambye nti sijja kulinnyayo ate ogenda kuyita bizibu byereere nga gwogenda okusooka nabbosa okuva mu bulamu bw'ensi eno so Katonda yalina minzaani Katonda yalina okugera kwe ojja kulowooza nti obikwata ku nabbosa yekka enkyogambe nti singa nalwanirira nabbosa omwana wange teyandifunye bw'ati bakufa abasinga kati futukaddiye zengenda mu myaka 4 esaawa eno nebaza Katonda nti banyongerayo emyaka emirala 2 nenfiira ku 6 anti kati kojja tulabye abantu ab'enjawulo nabo balowooza nti omuntu okwenyigira mu byobukulembeze okubeera political activist kubanga fe abamu tetuli ba politician tuli ba political activist naye nze ndabyeko abantu bangi for example ng'omukyalo omu yali ava ku ssomero ng'ava kugyayo omwana we bamukuba essasi ne bamutta nendabako omukyalo omu yali atambuza mmere bamukuba essasi n'afa awatali musango bantu bangi nnyo abafiridde mu njega efaanaganako bweti so nga wenna awoza ebyobufuzi tebinkwatako ebyobufuzi dictator yawamba ensi ebyobufuzi byatabaalawo wonna woba oli kobeere nga gwe wefuula nti tojeyo bwenyi kobeere nga gwe tobirowoozaako kobeere nga gwe oli ku sayidi eyenyigiriza ffe one day one time bw'otaabe gwe ajja kuba muzzukulu wo oba omwana wo akokulabirako akatono nnyo nalabye ono yani Kayibanda yagenda n'ayogera n'agamba nti omuntu atayogerwako Museveni bwera bwe bamwogerako n'ensenene zaabula byali bigambo bye naye navuddeyo nga ndaba ayaayaana ng'alaajana nti muganda we muvawala bamuwambye nvumirira ekikolwa ekyo era kibi naye kibeere ekyokulabirako
eri abantu ffenna nga bannayuganda nti kati bw'abanga Kayibanda yasose okulaajana n'agamba ab'ebitongole by'okwerinda mbegayidde munkubire ku ssimu eyo nemesegi mwalibadde mugitwala kubanga kiraga bwe nowooza tebinkwatako ne bw'onoobeera mu kitanda amasasi gajja kusangayo era ojja kukirozaako. Nze nsaba byonna nga biri awo tulwanirire bannaffe tuyambe nti bwe kigwa ku kitonsa bwesiraba basawo ba habu manya mundiddemu olukwe kati ekigudde ku Nabbosa bwe tutulabe bazannyi ba firimu kujja kumulambulako mu mbeera eno balabe obulamu bwe bwe bugenda mu maaso naye mba temwenyigidde mu biri emulowooza nti mwe muli bulungi naye kiba kirungi ne mujja ne mulaba obulamu bwa munnammwe bugenda butya butambula butya ali mu mbeera ki kati kemutaze tufe tulaba nti mwamulidde mudde olukwe omanyi ne sitaani amanyi n'abaalya mu Yesu olukwe bayitanga naye ng'ovudde ku ekyo yaleetanga ekijjulo ne baliira wamu naye ne bamala ne bamulyamu olukwe so nabo sawa nga badde atambula nammwe abamu mufunyeemu ne ku ssente naye nga tosobola mugulirayo yadde ejuyisi ey'omutwalo ogimuleetera aginyweko wano kale muli bali bankwe era tubasaba musigale n'enkwe zammwe temujjira ddala obwo bwe bulaga obuvumu bw'omuntu buli lw'olaba ng'otuuse ku kisenge onyigiriziddwa ate wa Katonda buba buwanguzi.